twategeeza nti okulonda okwo kwe bazzeemu nako kwatambudde bulungi era okuggyako keesi entonotono ze twaregisterinze. Ku mbaga tekubulwa musiiwuufu nga mutoto mu kulonda twakutte mu Kampala n'emirwano abantu 150 naye kwabo abakwatiddwa 78 bano be basimbiddwa mu kooti ng'abalala twabakoshonize oba okubalabula okwogera nabo. Abamu baweereddwa police bond ate abalala emisango tukyaginoonyerezaako. Nga waliwo case gye twaregisteringa Mukono eyali ey'okugezaako okutta eyaliwo nga 28 July mu kyalo Luwunga mu Namasa County mu district ey'Mukono. Era twakutte abantu 2 okuli Kiwanuka Moses ne Mutebi Mohammed. Kigambibwa nti omutuuze omu bwe yali asimbye emabega wa chairman we bano bamusika ne bamufumita ekiso. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.